Basebo ne banyabo kekadde mukomye obulyake bwanna mayanja mu kibuga Masaka naye mukyalo naali wano atulugunyiza abo buli mu butono n'akamala bukamazi juzi wano nakataasa abakazi sawa 8 gwa kiro addidde we bakolera we basiikira chipusi abagobyewo azze ataddewo low-caps oteekawo ku sawa 8 ogw'ekiro okukuta ki kubanga bw'oba okola bintu bituufu mu mazima gaabyo bikole mu budde obuki toyinza kugera lunaku lwa 6 kiro sawa 6 7 8 nojja oteeke low-caps naye abakazi olwabalaba ne bakuba essimu olwaginkubira nange nazambira ku mukongo nganswa nenkubira abantu bae bano bamukalazi bonna amajja gikawali twabujjawo ne tupangisa breakdown ne tubwetikka ne tubutwalayo mu nyendo nendagira n'abasirikale abaaliyo abakuuma ku ggombolera tewababujjawo okutuuka nga nze nkoze eki tebabuzangawo ebyo byebimu abantu baffe emirembe bafuna bwe bakolera naye omukazi watasolooza ssente awo tebabeerawo ayagala wantu nga musoose kukkiriza nti mugabana ki ku 10 bamutwala 6 anagaki gage ebyo byolaba ne kansa ebimu tebifunamu ssente naye ziggwera mu ye mbalaba ate nekiraka nkibabuulire abantu abamu batebamanyi tebeeresa mulaba ku Liberation Square awo wonna ne ku golf course waliwo emiti naye buli budde bagenda ne basalira emiti egyo Katugga yasalira emiti naye amatabi agavaako gonna agavuga akatwala wa mmeeya mu mateeka ebintu ng'ebyo byonna property ya council bw'osala omuti nga waliwo ensonga ennuŋŋamu kwata omuti mugutunde nga council yeetunda sente baziteeke ku akawunti yaki naye omukazi yakkusizza ku bintu by'ekibuga namukoye simanyi oba mmwate mukyasobola okugumiikiriza naye nze sisobola kugumiikiriza era okutuuka nga ennaku z'omwezi 22 basebo ne bannyabo nammwe nsaba mukoowe omukazi mumuwummuze muteeke waani owekitiibwa Michael Musana omukazi mukole ki mumuwummuze mumalirize munamuwummuza muteeke waani ku kabonero ki muti ku muti okwo happy people better country happy people better country better country happy people real change acting now real change acting now basebo ne bannyabo ndi musanyufu nnyo okubanga njogerako eri obwesedde n'obwesedde bw'abantu mukimanyi akabonera wano ekyabakuza mwebale nnyo basebo ne bannyabo okujja mu bungi nze mulindwa Michael Nakumusana meeya owa division ya Nyendo Mukungwe mu kiseera kino ate agenda okuba meeya owa Masaka agenda okuba meeya wa Masaka City okutandika n'ennaku z'omwezi munnondange ennaku z'omwezi 22 olwo ndayizibwe kuba meeya wamu ne bannange bano ng'ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa 5 mwaka 2026 nkajjale nkulembere ekibuga mu ngeri y'ekintu kiramu abange engalo olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 22 mujja kuba mukomezza ejjoogo ly'omukazi gwe nalabye wano ng'ayogerera wano mukazi mugulumivu era ye yagambye ayambala sayizi 24 naye byatwalira mu sayizi 24 n'obulamu bwammwe ajja kubutwala kubanga bino yabitwala dda ettaka ly'ekibuga litambula mu sayizi 24 atambula ajagira atwala ttaka ettaka alitutte naye ne ssente zammwe enkalu agenze nazo kubanga mujjukire bangi kummwe abali wano yabasoloozaako ssente ezitagambika ng'abasuubiza akatale awo ku TPY n'atwala ssente zammwe wakati w'emitwalo 15 n'emitwalo 7 ng'omusolooza we Katugga yabawa lisiiti bwe yakuŋŋaanyanga ekisawo kyonna n'akitwala n'akiwa mukama we meeya Namayanja ne balya ssente zammwe ne bazimalawo bwe yalaba mumaze okwekuŋŋaanyamu omudidi gwa ssente ate mmwe n'abavaako n'agenda kwoli awuutanya ettaka ate naye n'amulaba lulwe n'amugamba ggwe
ettaka balitwala abantu bagala kuteekawo katale naye bw'oba osobola wali badde ompaayo ku ssente ate balire tubakomya ne bamuwa ssente mwe n'abaggalawo omuntu omulyake yenkaniddeawo bwe yamala ekyo n'emirimu mu kibuga muno tosobola kugufuna nga tokutte mu nsawo ssente empitirivu nnyo omukazi ozaakoze eki yayimiridde wano olunaku oba nnaku nga bbiri emabega n'ayogera ebigambo bye nalabye obulungi ku mutimbagano ng'ategeeza nga Dokita Abedi bw'alidde ssente ez'okukola enguudo ng'azeewaamu alaawense netunulira omukazi omugulumivu nenga kati laba ono kati kambabuulire abimanyi naye abikola mu bugenderevu olw'okwekkusa kino kyekisooka bano ngenda kuboogerako oluvannyuma kamale zino ensonga nkulu kubanga ekibuga bakimalawo ate akitwala mumumanyi kati kanjogere byakola yayimiridde wano n'ategeeza ensi nti ye yava ku lukiiko olukola ebyenguudo ne bayita Roads Committee olw'okubanga abantu abaluliko beewa bwewi alaawense kamubuulire omukazi omujegooyi ani akola nga taweebwa nsako ya mulimo gwakoze gyali buli lunaku buli lwe tuba tutudde kubanga Roads Committee buli myezi 3 etuula omulundi gumu naye omulundi gwetudde ba MP baffe abakola etteeka bakimanya nti nandibadde mmwe mubalonda naye bakolera Kampala ekyo si bwe guli buli lunaku olwo lwe bazze okukola omulimu ogw'okuteeseza enguudo z'ekibuga babawa amafuta agabatuusa wano n'okubazzaayo $25,000 mulimu akantu omu $20,000 ndowooza ssentebe wa komiti ye gwe basinzaako nga mukama waffe naaweza $30,000 kubanga bamuwa amafuta ate ng'omukulu yakuba obusimu yakola ki ate ne ssente ezo basajja battu bano oluusi bazifuna bamaze nakutuula enkiiko nga 3 oba 2 ne balyoka bazikola ki bazibawa ate era ebiseera ebisinga nabo era bwe babubawa obusente babulekera nzaawo kubanga nze embeera siina nnyo bagati awo obusente gira ne banno babundekera ebiseera ebisinga obuki nange nenjira ne baddeewo awo tubeera ne baddeewo botyo naffe ne tumukozesaawo tebana kye batwala naye ezo ssente ziri mu maki mu mateeka nange bampayo $9,000 kubanga nze mba sivudde wala mbeera ku mpimpi wano we neetoololera watuula olukiiko ne bampayo omwenda ogwa boodabooda nange era kwenjawuza ne mpaako oluusi bavya ne bemba nabo bakasiita abo buli omu gumugumu kakati era sivaawo na kingi naye ezo ssente ziri mu maki ate buli akola obuvunaanyizibwa bamuwa obusobozi abukole kubanga lwoyagala MP gyatuule ku lukiiko olukola enguudo singa olunaku lukya ng'emmotoka ye obudde obwo terina maki olwo ng'alekayo emirimu gy'obuvunaanyizibwa kyebava bakola ekintu ekyo naye mwattu mmeeya talina nsonyi yakoma okutuula ku lukiiko olwo mu mwezi gwa 6 omwaka 2023 abange okutuuka leero enguudo zammwe ani azikolako yavaawo zikolwako Dokita Abedi ye ssentebe zikolwako Honorable Mathias Mpuuga owanyendo mukungwe zikolwako Honorable Juliet Kakande MP waffe zikolwako Honorable Juliet Kakande owa Masaka City ne zikolwako nange owa division ate owa division yawano naye abeera abusenti Dokita Abedi ne yeetikeddimo erya division n'erya constituency sebo weebale nnyo kubanga obikoze bulungi weebale nnyo Dokita kaakati oli kambaseeyo kwoli yava ku ssente ezo entono $25,000 ate naye lwokuba ali wano waka alina kufuna nga zenfunye 9 kubanga ffe twetooloolera wano kati omwenda yalaba mutono n'addukawo ssente azijjawa ali mu kutunda ttaka lya kibuga buli budde tumuteza bitimba lino lite oba wakamuteesa lino nakwata liri oba wakajja Children's Park wuyo ku golf course Liberation Square mbeera mu misinde nze asiba nongoba mukazi bwe ndompa eri bano bwe bajjayo banyambako nange nkoyo okugobawo omuntu buli lunaku okumusuuza ebintu by'ekibuga
mumujewa nze mberewa nekuume abange engalo nakolowoza meya wekisibwa Michael nakumusana nkuume ettaka kubanga nze ne saizi yange yagambye enyambala saizi 3 tetwala ttaka eno gye mulaba temuli nkoye saizi ya 2 mu nnya gye nkwatiramu ettaka buli budde ttaka alitwala alimalawo asomba atwala omuntu afaanana bw'atyo ate takomye ku ekyo tatwala ttaka lyokka n'ebiramu ebisolo by'abantu abitwala mu kibuga muno mu mateeka njagala mbategeeza ebisolo bw'obirundira mu kibuga oteekwa kubisiba tebiteekwa kutaayaaya etteeka weeriri ebisolo ebitaayaaya bikola ki bikwatibwa ne biteekebwa mu kifo ekibugiriza obulungi ne bikuumirwa eyo n'ogenda obironayo n'osasula fayini n'obitwala era bw'otabitwala amateeka galagira oluvannyuma lw'ekiseera ekigere tawuni kiraaka ayina okubiranga n'abitunda ku nnyondo naye omulembe guno tetutundanga kisolo kyonna ku nnyondo ate bitono nnyo bannanyini byo bye bazzaayo ebirala biragawo kazi alidde bintu oyo alidde ebintu era abaagala mugendeko ku poliisi y'omunyendo waliyo n'omusango fayiro gyeri nga katugga atudde embuzi z'abantu azitadde mu motoka ya Nuuwa ate abaagobera obulungi Nuuwa yakkakkanira Kitenga bwe yatambula eti yasibirawa Kitenga omukazi mukoye mbeera mu division naye mbonaabona nkuuma bintu ntaatira maali y'abantu by'abantu mumugjewo mumpe obuvunaanyizibwa nange nkole emirimu nga siriko muntu ansuza bubi obwenkaniddaala gwe n'otwala ettaka ekyo tekitambula kale ojja kukijjawo oba okola otya atundirawo n'afunamu ez'amangu n'otwala n'ebitambula embuzi n'embizi abantu baffe twagala bafune kaseeri kati bw'avuddeawo abakikijjanya abantu bonna abasuubula tayagala butale bwa mubuulo wano yaddira abantu abaali bakola mu katale k'omubuulo mu Masaka City wali okumpi wali ku Edward Avenue n'agobawo akatale najja akakola eno mu kibanja kabonera abasinga obungi nga mulowooza nti ayagaliza division ya kimanja kabonera n'alyoka asolooza buli lwakutaano nga balina ofuna emitwalo 20 ate nga nettoyi eriwo yagisolooza ebintu ebyo byonna omuntu n'omala okuyigga enjovu oba osanga enjobe nayo n'ogikwata ate n'osima n'ejjenje omuntu afaanana bw'ati abange mugire mutuwonye omuntu ate namwe mujaba mwewonyeza kakati basewo ne bannyabo njagala tukole emirimu mu kibuga kino tukulaakulanye ekibuga naye nga buli muntu mu kibuga ayinamu ekifo kye omugagga abeerewo tumukuume n'obugagga bwe owomumasekkati awo naye abeerewo akole afune obugagga kuba naye aba anoonya kufuna nnyingi naye n'atandika n'omutonotono naye yeetaaga okukuuma bw'obeera wano abakyala abasinga obungi ennamba y'abakyala abasinga obungi mwe mukola bu bizinensi obutonotono kusiika chipusi kufumba chai kusiika mamba ne chapati ekikomando mwe mufuna ssente namulabirira abaana bammwe kubanga abasinga obungi abasajja bangi abali abatali n'abali waggulu benda baawo abaana babalekera abakyala abo kati tulina okukuuma abakyala bali basobole okukola mu kasente kaabwe akatono bafune balabirire famire ate n'abavubuka abafu ababalekera abaana nabo babeereyo mpolampola nga baddaliyadali abo bakolako we bafune akibagira bakumbemu awo basaba n'abanyabo kanyanjule basaba ne banyabo abayita ababiri bejjukanya bagamba enviri zikujjukiza ki mu mwaka gwa 2017 Meya Kayemba afaayo ate naye ebifaananyi by'embiraba ndooza naye mu lwokaano mwali nasemba mulaba ku TV nga tukola ki nga tukubaganya ebirowoozo naye ne mugamba bino bitwabiveemu mu mwaka ogwo ogwa 2017 Kayemba afaayo yatunda ettaka erimanyiddwa nga Mayors Gardens wali e Masaka ewapaakinganga ziroole mumanyiwo bulungi kati bwe baazimba ekizimbe ekya City View ensonga gye yawanga atunda ettaka eryo balitunda akawumbi kamu n'obukadde 8 ensonga gye yawa nti agenda kuzimbira Masaka Municipal Council offices zaayo n'amala emyaka 5 ena miramba nga amaze okutundawo nga ssente atugamba ziri ku akawunti nga tazimbye ne weewuunya omusajja omunafu w'okutegeera oyo oyinza otya okutunda ettaka ng'ogenda kuzimba nga naye wonoozimba tonnamanyawo nga n'obungi bwa ssente ze weetaaga okuzimba ekitebe tozimanyi otunda biki
nagenda okukizuula ng'okutunda okwo tekwali kwa kuzimba kitebe naye kwali kwa njawulo eyitawo mu byobuguzi kyekyali ekikulu kasita yafuna enjawulo ebyokuzimba n'abivaako ffe ne tugamba nti kale oba bwatyo bwagenze Oweekitiibwa Mpuuga yawanga bimulumanga nnyo nga gundi nga MP wa Masaka municipality ne tugamba nti kale katuleete mmeeya omulala mu 2021 tuzimbe ekitebe twajja naffe tukunumba nga tukunumba n'omukazi omuwakuufu oli omuwaavu wa Galubindi nga tumuleeta ng'afuuka mmeeya mwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu tugenda mu gwakutaano naye nga ssente ziri akendeezaako nkendeeze era mu ngatta ebisaizi 24 mwatambulira nga ssente nazo enkalu mwezikola ki mwezikendera nagenza okuddamu okukeberako kati okubuuza nga baŋŋamba nti wasigaddeyo akawumbi kamu naki n'ekitundu akaali akamu mw'obukadde 8 waliyo kamu kitundu neŋŋamba kale abantu bano obuzibu babumanyi kambu bategeeza bamutikkula omugugu bamugjewo ng'ennaku z'omwezi 20 bandeete ntandikira ku kitebe kya Masaka City tukizimbe. Bano ababaka ba palamenti balina obusobozi obutufunira ssente mu gavumenti okuzongera ku kawumbi akamu n'ekitundu akaliwo ne tuzimba headquarters za Masaka City eziweesa ekitiibwa ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Abange we basobolera okutufunira ssente ezizimba Masaka Recreation Ground gye nawulira omubaka wano Mwanga Kivumbi gyagamba nti ssente ezo yakola ki yayogerera wano n'okugamba Butambala nga yakulaakulanya nnyo etagwana kisaawe n'okireeta Masaka municipality Masaka City. Omusajja omukulu atalina nsonyi nti ye yaleeta wano ssente so njagala okwebaza ababaka bafu okufunira ekibuga kino ssente omuwumbi 18 okuzimba ekisaawe ekyo. babaka mwebale nnyo ate kannyongere n'okubanyiiza kubanga kino genjogera mazima buli kyenjogedde wano mazima merere temuli bulimba kati kino kyekyamazima ekiri ku kisaawe ekyo. Twafuna ssente ezo ne tumala emyaka 2 ng'ekisaawe tekinnatandika kuzimbibwa. Ensonga nga mugimanyi mmeeya w'ekibuga ng'anoonya kampuni eneesinga okumuwa enjawulo yebeefuna omulimu. Olutalo ne lubeeraawo banoonya kampuni eneebawa ssente okutuuka lwe baatabukirwa ababaka bano. Olutalo ne lubeera lw'amaanyi nnyo omulimu ne balyoka bagugaba kati awo ssente ze baalya teri ayinza kuzoogera naye nkimanyi n'okimanya nti waliwo n'omu gwe baalyako ssente n'asiba kubamu n'abasiba. Meya yawonera watono era eyo bali gye yeekweka gye yakubiranga obusimu ne bakuŋŋanya ssente zoli ne bazimuddiza n'alyoka abata. Kyemanyiriza kwaliko n'ettoomu oyo yali omu ku bantu abaakwatibwa ku ssente ezo. Kaakati bassebo ne bannyabo bano bajja kutufunira ssente nga bwe baafuna ez'ekisaawe batwongereze ku kawumbi akamu n'ekitundu akaliwo tuzimbe headquarters za Masaka City ne Ssaabasajja Kabaka afune ekitiibwa mu kibuga kye kubanga kino ekibuga kiriwo lwa kigambo ki. Bassebo ne bannyabo ku buvunaanyizibwa bwe tugenda okukola twagala abantu ba Masaka City kati ekyabakuza wano mwagala akatale weekali naye akatale akaliwo si ttaka lya kanso mwetaaga akatale akateekeddwateekeddwa Masaka City ng'ebagulidde ettaka n'ebakolera akatale ne bwe kataba kanene nnyo bwaguuga naye ng'ettaka weeriri erisobola okuzimbibwako akatale. Kati n'ababaka ba palamenti nabo balina obuzibu. Tosobola kusikiriza gavumenti kukuwa ssente kuzimba akatale ng'ettaka teririwo osooka kufuna ttaka babona bufuna ssente za gavumenti. Njagala tukulembera ekibuga bassebo ne banyabo bakansalazi abali wano mwenna ffe tugenda okulondebwa manyi tugenda kuyitamu. Tulina okulagaanyisa abantu nti tusooke tugende tugule ettaka tulyoke ababaka batuyambe boogera ne gavumenti etuwe ssente tukolere abantu b'ekibuga kino enkulaakulana eneebabeeza mu kibuga nga buli omu afunamu kyetugenda. Situwagala kutunda ttaka twagala kugula ate tukulaakulanye n'erikola ki n'eririwo. Bassebo ne bannyabo n'enkulaakulananyi mutunuulire eddwaliro lyawo. Era eddwaliro lirina okugenda ku level 3 naye litambula kasoobo ssente bwe zijja ssente bwe bazirya naye buva ku mutwe obukulembeze bwa Masaka City bumala tebugoloddwa. Meya takyawa bikulu budde awa byafunamu ng'omuntu byawa obuki obudde. Ne juzi wano ate bannaayo omukazi oyo alina bingi ebyomwogerako kubanga atudde omudidi gwa ssente. Waliwo enteekateeka
ey'omugagga gwe bayita Bloomberg gye yateeka mu kutaasa enkyukakyuka y'embeera y'obudde climate change, era ebibuga ebiwerako n'ateekawo ssente nga bammeeya b'ebibuga ebyo be bakulembeddemu eddima eryo ery'okulabika nga enkyukakyuka mu mbeera z'obudde zikwatibwako ne ziziyizibwa. Ssente ezo ne basooka ne bamuwaayo emitwalo egi 5 egya $. Bwe bamala omuwa 5 ne bamwongerayo 10, ezo $, emitwalo 10 n'emeka. Naye nze bwe ngenda n'entunulya ezo muzivungise $, emitwalo 15 bw'oziteeka mu ssente za Uganda okubisaamu dozi 10 meka 35. Kati yasse busi ssebo bwe baazimuwera wali mu 38 balira mu 38 35 bya nnaku zino zaali 38 n'afuna ssente ezo. Naye mutunule obuti bwagenza asimba obutitiriri anoonyayo obwo munasalebbeebi obwabalemeredde bwaleeta obwalayisi ebyo situbyagala. Twagala abantu abalina omutima gw'okuzimba ekibuga. Miliyoni meka? Miliyoni 5.7 zisimbye obwo obuti bw'olaba. Tewali wosanga asimbye na muvule. Kino ekibuga kibulamu omuvule n'omusizi. Tukyalina ettaka eggazi n'ebifo. Naye butitiriri bwagenda asimba butunuulire. Kati accountability agizaayo wa Bloomberg obanga amugamba nti nazikozesa ntya